Genda kaumu Owino wofiisi za NRM zigaddwa lwaki katubirabe. RCC wa Kampala Central yasinindidde asanze akaseera akazibu okukakkanya abasuubuzi abakolera mu katale ka ssente bali ku ddembe akamanyiddwa nga Owino nga abawagizi b'abannakibiina kya NRM babadde baagala gajambula abakulembeze ba NRM mu katale kano. Abakulu okuva mu kibiina kya NRM nga begattiddwako RCC wa Kampala Central yasinindidde balabye embeera etabuse. RCC bw'atyo n'asalawo n'alagira poliisi okuggalawo ofiisi ya NRM mu bwangu okutuusa nga NRM ebalaze abakulembeze abatuufu. Ofiisi eno saawa eno mwenna abagirimu sibaagala. Ngenda kugisibako. Ebisumuzo ngenda bikwasa chairman wa NRM wa Kampala District. Yes, Salimu Uhuru. Oluvuddeawo bagenze mu kisaawe kya Nakivubo Settlement Primary School gye basisinkanidde abasuubuzi abali bannannyini midaala. Mama wetwogerera nina likodi njuwano nga mukyala Suzani edduuka lyaffe lye bamenye erya projekiti. Abasuubuzi bano okubadde abakyala abakuliridde emyaka n'abasajja abakulu beeziribangidde mu ttaka nga bwe bannyonnyola abakulu ebibaluma. Mu kwogerako eri abasuubuzi bano Hajati Farida Namyalo abagumizza nti bwe kibanga ddala baggyibwako emidaala gyabwe mu bukyamu agenda kutwala ensonga zaabwe eri ssentebe w'ekibiina kya NRM ate era nga ye mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni azimunnyonnyole. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni we yali atutuma era ne kati ng'atutuma yaŋŋamba genda onoonyeza omuntu wange owa wansi. Abantu bange bebatulugunya, abantu bange abatulugunyizibwa. RCC yasinindidde asinzidde wano n'abaako byajjukiza abasuubuzi. Bangambye wano twaze kukuza bujja kukkiriza kwaffe. Si bwe guli Museveni oye kati njagala okubasuubiza oyo yenna abadde abalyaka ndi mabega waaki. Ndi mabega waaki tuwuliziganyiza yenna abadde abalyaka ndi mabega ki ebizibu byammwe byonna nzikule. Si bwe guli Byakyambadde Rollins ku Salt TV Omunnyo.